George Murinde ntashobora nagira ngo bwanyuma yo kwita omuntu ogu agahungira mu rurembo rwa Kampala bwanyuma yayetwara aha polisi yamutoire omu kooti ahiye izira katunga bail bwahati nahoza narga aheru y'ekihome ubwekirizeyo kumwerarikiriza n'ekibaraho ekyashangira omu maka ge ekyatari kumanya kirigire. Mpulidde agamba nti ffe twamwekwatira nze line nagisalisa Kampala enamuŋŋoona kubanga essimu nali ngisudde wano era ne bwobigoberera kubanga ebiri mu kompyuta tebibula nenkwatibwa nenteekebwa ku poliisi Namirembe waliwo ka police poster namalayo ennaku ndowooza nga nnya statement ne bambuuza nze saayi wakana ne Kampala gye nakwatirwa abamu ne bampa amagezi we wakana ne ngamba nedda naye bwe najja nayita omwami ono kati era ndaha ku obedi ne mubuulira ne mugamba kakati nkomyewo ku kitundu era bwe banta saagenda ko walala kyoba nekweke nenkomawo ya braka nga kiri ku gate. Abaturage ab'ekyaro eki bebeberwe chairperson w'entebe y'okubanza ow'ekyaro Nikyo Kimu Alfred Nunu bashobora kuba batari kwija kugira obu bakwatanisa na George n'obu yakuba aine omukoro gwona muringo nigwo gumwe abaturage nibo bamwe nibetombeitira gavumenti hamwe n'ebitongore by'okwerinda bitari bimwe na bimwe obutafayo okuhika aha mwanya okumanya amazima agari enyuma y'okufa kw'omuntu ogu. Tukujya mu murinda kwetekereza cyane konkana itwe ntwenda obusinyo mu maka gaitu naho abana baitu murinda cyurire ari hano mu rumuna yitu yatakwenda kuteteza cyane tukumugema kandi mpamya ngo amateka tugakokoma tetuyina cyakukola tetuli bubi nnyo ngabo kiwulira kati omuntu watandikira okwagala okutiisatiisa buli muntu ali ku kitundu nakwata ekipapula nakiwandiika si kirungi kati atiisatiisa tumwesonyiwe tumuveeko tumanye nti ye w'amaanyi. Olukansala w'eggombolola ya Kawanda kikorwa district ya Sembabule Annette Kyarimpa nagira ngo by'omushaija ogwo ari kugamba ngo bakamuhandikira ekibaraha kiri kumutiinatinisa nirwekwatyo ngabo tutudde wano olwaleero tufunye omukisa tutudde n'omukulembeze w'eggwanga ono ye Kamalabyonna ng'eggala essajja tuyina obuhamengo ekyali kuza kutugambira aha nkiza kutugarira omu buteeka kandi nkiza kuza omu nkora si weewaawo maama amiina nsaba tuwulirize okuwabula kwe naffe ffennyini twekumakume nga bwe tubadde tubeera kyenkakasiza ddala obulungi nti tewali yawandiika kibaluwa ekigamba Mulinda mbu bagenda kumutta biki ebyo. Ebyo bikiri aho chairperson w'entebe ya Kashatu ow'eggombolola egi Asumani Mwanze yayanagiriza abantu b'ekicweka eki okuleka okutwarira amateeka omu ngaro okuleka George akakora emirimo ye nabo bakakora yaabo. Tayina yadde n'ekimu kye yasanga nga bakwatako bamuyamba n'okumuyamba ebintu bye babikuuma kuba bwe yava mu komera yakomawo n'agula n'ettaka kati tewaliwo kintu kyonna kye baali bamukoze yadde n'akamu era njagala okuva n'olwaleero afanda RDC tewaliwo omuntu agenda wa Mulinda ogwo si musango era temubaako kintu kyonna kye mukola Mulinda mumuveeko omusango gwagwina guli mu kooti ejja kulamula wabula mukuuma obuntu bulamu. Oriisho mugenzi Elia Kyanunu nayetombeitira gavumenti ab'obutafayo okumanya uko omwana we yafiire otairiho n'obutamuheereza buringaniza. Saagala bintu bye nibaba nga okweteesa kibaawo nange nkimanyi naye kakati okubeera awo natasibwa ate nataganda nti nsaasira ekyo kitegeeza kyo yo gavumenti eki enyambyeku ki ganda. Ori omujwekerwa w'omwebembezi w'eihanga omu district egi Jane Francis Kagayi yarabura abaturage omu kyaro eki obuteetaasyatasya mu George kugira ngo omushango ogu nikugenda omu maisho omu kooti z'amateeka. Okukumamu omuliro musango bwe munaalaba Mulinda ng'atambula ku kyalo nga gavumenti ayina amabaluwa agamuleeta okugira nga waali gwe n'ogamba guno musango gwennyini tateekeddwa kubeerawo gavumenti bagiwadde enguzi nedda okkirizibwa okujulira. Musajja ono yakomawo ku kyalo naye yeewaana ow'ekitiibwa omulamuzi asigala atwewaanirako. Makulu aga gashakwa Nakamya Francisca Nalutaya wa Sky TV ag'enshonga muri Sembabule.